Kadama TV tulina Kadama wano ayagala tuyisa mu bintu byayoza kutulaga embeera ebeera etya. Olaba Kadama bagamba wano nti booza ebintu Abawarabu balya almost buli ddakiika. N'ayoza ebintu okuva ku makya ayoza bintu naye ng'alina n'emirimu emirala egy'okkola. Ebintu ebyo bimulaba awo Kadama agamba yakabyoleza ennaku 2. Byali bitandikira eri ku kisenge eri gye mulaba ekisenge eri gye kiri naye azze ayozaako mpola mpola kati awo atuuse. Byali bitandikira eri byonna nga bimuteeredde awo olw'endya zaabwe. Balya ate ebintu nabeera nga babikyafuwaza. Talina washing machine ate nga ne bw'ebeerayo ye agamba babboosi be baagala abyoze na mukono nti bwe bisinga okutukula. Ebyo bye yakamalako okwoza abyanise naye nga n'eggulo yatandise okwoza ggulo. So abantu abalya ssente z'aba Kadama mweddengako. Tugamba ekikolimo kya Kadama ku ssente ze wakolimira Katonda alabika akyansalingirawo mu wiiki emu kuba mu butuufu bakola. Waliwo Kadama yatuweereza awo vidiyo n'atulaga ng'alongoosa olubiri lulamba. Akulaga alina okwoza ebintu, alina okulabirira abaana, alina okufumba emmere, alina okulongoosa ennyumba ng'akuuta ebisenge buli lunaku kuba ennyumba yali ya white. Ennyumba yali njeru ng'alina okukuuta ebisenge ebyo buli lunaku. Abakadaama abamu bagamba nti bakubawo endobo naye nga waliwo wantu watasobola kubira ndobo nga kamera zonna zibeerawo. So sooka olabe ebintu ebyo. Ne bwe yali badde Uganda tosobola kubeera ng'okola ebintu ebyo byonna n'obeera ng'ogenda kubyoza. Bambi nabo bakuwa gye obula nga bagamba emigongo ginnuma ebifuba binnuma kati okutamu otya n'oyoza ebintu ebyo byonna byonna n'ogaa togenda kulumwa mikono kifuba mugongo. Oba ojja kulumwa. So mulekerawo okulya ssente z'Abakadaama kuba bakola, bakazi battu bakola. Kati ne zireeta ono naye agenda kubeera nga atunnyonnyola mujja kuwulirawo voice note ye. Mukazi wattu agamba akola, Abawarabu bo balowooza nti ye mashini. Ayinza okugamba golola, va ku golola labirira omwana, va kulabirira omwana kakati ate njagala mmere kwegamba byonna byonna n'abeera nga bitunuuliza omuntu omu. Nabagamba wano e Uganda ennyumba eyinza okubeera entono naye ng'erimu abakozi 2. Naye n'olaba Abawarabu lubiri lulamba ne bateekamu Kadama omwomalako otya. Nga ate wano e Uganda oyinza n'okufunako abaana b'owaka abayamba ku mukozi kwabo abakozi 2 ng'abaana b'awaka babayamba. Naye abaana b'Abawarabu tewali agenda kukuyambako. Bagamba gwe mulimu gwo. Twegamba nti ennyumba y'Omuwarabu ne ssente bano ze bakola ate bambi olumala ne bazitema omusolo ate omusolo ogw'amaanyi. Kati gavumenti bwemala okudisipuliininga abakampani ate nammwe tujja tubajjira mutubuulira omusolo ogwo lwaki temusobola gusalako. Katusooke tumale ekya kampani nammwe tujje. Kadama omulaba yeekyanza yanyinyiriddwa. Katugende mu maaso tuwulize amaloboozi gaabwe. Mukole ssente mugume. Ffe tulinganga abasoma catering. Omuntu n'oyoza ebintu nga tebiggwaawo byonna byonna ne byeyiwa bizunga n'abaana naye mulabe ebintu bintu ki nabinaaziza ebirala yesterday byaganye okuggwa. Kaakati ndi wano omusana gunkalakata. Njagala mulabe omuntu bw'akoowa. Okoowa kyandibadde awo. Ebintu n'obinaalizaako ennaku nga mmeka nga tebiggwaawo baana mmwe. Nze nsingako kubalima lwakubanga ndi munafu. Nabinaazizza ebirala yesterday byaganye okuggwa. Ndi wano omusana gummeementa gumbabula gutya. Zeena ntuuyanye. Kika. Amazzi obucupa bwe nankanywa sibumanyi. Okole ejj'omunju. Bino bijjudde wano wabweru bigaanye okuggwa. Mugume mukole.
mwabakuba amanyimba omukoowa nnyo siraba kibakooye. N'ovumba muntu nga kilo 8 ez'emmere n'oza eby'omufumbiro biri eyo emirimu. Mwana gwe kyoyogedde ekituufu banene abantu balowooza ffe tetulina bulamu tetussa. Ssebo omukazi n'aŋŋamba mbumbeerewoko mubeererewoko paka omwana w'omuto ono asembayo waakulakulamu. Miningi mwana awezenga kale emyaka 2.3 kuba kati ali mu myezi 9. N'alyoka ŋŋamba kati ewammwe ogenda kukolayo ki? Ennaku zino embeera yayonooneka simanya nga korona, abaana tebasoma biki ogenda kuddayo ogenda kukola ki? Kati recently nali nkola emirimu nga nkola mpolampola n'aŋŋamba ye ng'ennaku zino tokyayanguwa mirimu. Emyaka 2 gye mmaze wano nze neebaza Katonda sitera kulwala, nakalwala like emirundi 3 ate ndwala like leero enkya nga ndi mulamu. Sirina lunaku lwe nali mpumuddemu, sirina mbuno kano ka weekend, sirina everyday I work, naye aŋŋamba mbuno lwaki nkola mpolampola alowooza ndi kalogoyi. Bano abantu balowooza ffe tetulina future ndala.